okusoma omwana babanga afunye omukisa okusoma ng'ate afunye abamuwerera kisemba 100% nze kubanga nze manyi obutasoma kingeri gye bulumamu nze sijja kwogera mu bantu munze saasoma but nkimanyi ngeri ekirumamu kisa kya Katonda okubanga ndi wano bwendi but omwana ng'oyo omuto ng'afunye omukisa okusoma nze nandibadde nkisupportinga 100% because njagala otunuliremu Fresh Kid bwe yali emyaka 5 emabega. Fresh Kid wali osobola okwogera naye ng'akulaga nti alina amagezi amazaale but ng'oyogera naye ekigambo ky'Oluzungu amanye ebigambo biri bisatu bw'omubuuza ebinyi agamba labaani laba manager but essaawa zino Fresh Kid mukwase microphone asobola okukola conversation ya ssaawa 3 ng'ayogera Luzungu lwokka obeera happy era n'essomero lyamusomesa gani yes tebakola kyakabi. Yes, brother. Wanna be back from Ebweru. Hey, thank you. First of all, one gonna just kuba banji kuba totera kulabika mu bivulu. Yeah, man. Yes. Olaba nganda bise mu kivulu manya abeerawo ensonga. Me and just today twina bond ngojeko ekya music omulungi ndi fena kukola music omulungi but appreciating a talent empya because just today alabidde kwa Aziz Azion okuyimba so bwembanga ndi part of his journey mu inspiring nembeera nga mwina ogwo mukwano awo beero ino okumubeererawo segeera yaman okutoba kwa zaatobamu n'omukulabirako biki byojjukira byogamba gayo nzijukira namutaasako omanyi osobola okukola ebintu bingi but ebimunyinza okuba nga saabijjukira but ate ekirungi kuye atayinza okuba nga abijjukira nnyo n'okusingaza but always lw'obeera ng'olina omutima oguli pure gy'oli buli olaba omuntu ng'akola ensobi ogenda n'omugaidinga n'omugamba awa tukola bubooti wano kolawo booti so era kino sikyogera lwakuba nze but naye ne bw'oba omubuuziza mu interviews ng'azikola era ndi musanyufu nnyo okuba ng'asobola okumentioning and I'm one of his mentor so kinzanyusa. Talk of your show kuba neewedde nteekateeka ziri zitya kuba kati ennaku zino ebivulu byeralikirizaamuuko. Yes. Enteekateeka za concert yange nga 4 November ku Swena Hotel buli kimu kiri mulaala abantu bajje mbayimbiremu bafanzi bange abaagala music wange ennaku z'omwezi 4 November bajje mbayimbire mu Swena Hotel ekifo bakimanyi kigenda kuba buli kimu kiri steady tewali byakweraliikirira yaman olunaku lwo lukyali seefu kuba kizuuliddwa nti just the akolaidinze ne birthday y'omukulu abayimbi ku bwereere buli kimu ku bwereere n'akolaidinga ne ku Serena waliwo ekiriyo olunaku lwo lukyali seefu kyaluyimiriddeko wekka muganda wange abantu bamanyi kye baagala wano tolabyewo bantu abantu bamanyi kye baagala so bw'obanga okola ekintu ekirungi kikweyimirira okitegedde olabye nga mpafominga awo mbadde ensampolinga busampolingi but abantu nga bakulaga ngenza okubagamba ennaku z'omwezi nnya buli muntu akola bwati so abamanyi kye baagala bajja kubeerayo abatamanyi kye baagala tebajja kubeerayo wakolako ne Alien Skinny ennaku zino yawanise champion Gudo the return of champion Gudo abaana babuuza from where okudda from what the return of champion Gudo abaana babuuza from where yabadde yonna ate nze manyi yabadde yonna gye babalayika bamuwera okaminga okudda. You still have that bond with Arian. Mbadde siriiwo okimanyi nakakomawo ate gye mbadde nze mbadde ndwawo okuaccessinga internet so ebisinga mbadde sibigoberera bibadde byogerwa ng'oyo omwana bagamba ali mikono mikyama alina okuddayo ku ssomero. I need your reaction about that kuba naawe oli musajja mukulu nze ekintu about daddy okuyingira mu bino ebintu ng'omwana yali mamusuula don't you think bwe budde bwe ebya taata w'omwana sibimanyi nnyo simanyi na biki byabadde ayogera but omwana buli muntu asobola okulaba omwana ng'alina opportunity bw'asobola okumuyambira naawe kenyini osobola ovaayo n'olaba nti osobola okuyamba omwana okitegeera so kati ebyamuzeeyi sibimanyi nnyo byaliko bw'abanga talina busobozi busobola kulabirira mwana bbanga era amuleke abantu abasobola okumulabira bakole ki bamulabirire but waliwo n'ebintu ebibeera bitanyuma kati ng'omwana ng'oyo wabeerawo abantu ng'olaba nti okundi ayagala kumuyamba onayagala muyamba bamuleke bamuyambe.